Jibadde miranga na kwazirana mu maka g'omukubi w'ebikonde omwatikirivu Kawempe mu St Francis Zone Zebula Senyange yakazibwako erya Mando oluvannyuma lw'okulumbibwa abantu abatannategeerekeka mu maka ge ne bamukuba amasasi Kinyana Mpindi ne Wasula. Mukuweerezeeyo gye wagenda. Wetutuukidde mu maka ge nga miranga myerere era nga bano batubuulidde engeri abazigu bano gye balumbye mu Zebula Senyange mu kiro kusanga mukaaga nga bambalidde emigemera wala ne bayetooloola amaka ge ne bakonkona ne baasa enzigi bwe yagezezzaako okudduka ne bamutaayiza ne bamukuba amasasi agaamujje mu budde. Drone moloka za drone zebavuga bazijjako n'amakuleeti ne basibako ez'amagye. Bano bagamba nti abazigu bano babadde bambadde obukokolo era nga bawerako nga bajjidde emmotoka ekika kya drone enjeru zabadde bbiri nga tezirina na nnamba. Ng'endabiramu za bbulaaka zonna nga za bbulaaka nga bambadde nga banninja kati bategeerekeka. Zabadde bbiri motoka kika kya drone zabadde enjeru bulungi nnyo nga tezirina namba plate. Abakungubazi bagenze maaso ne bannyonnyola engeri ono yagezezzaako okubadduka kyokka ng'oluvannyuma yagezezzaako n'okubeegayirira kyokka ne bagaana nga baliko n'ebibuzo bye bamubuuzizza nga bano bwe bannyonnyola. Mando ne bawulira nga mwali nga balinga bumunye n'agamba banne nti mwali ne bajja ne nagezaako okudduka n'abwetondera banange musonyiwe ne bumubuuza owagirani n'abagamba mpagira enaale mpagira mu 7 kasa yayogedde ekyo ne mukuba amasasi. 7 agamba tibagenda kuleeta abakugu buli mundu ebeere ng'eriko signature oba gye twandiise nga fingerprint esasi erifuluma bamanya ni nanyini mundu yayingira ddi ebeera ki. Tusaba eyo sisitimu eba yaleetebwa etuyamba okulaba nga tufuna lipooti entuufu ku bantu baffe abajja battibwa. Poliisi etuuse mu kifo kino ewabadde bino byonna era nga mu ngeri y'emu waasangiddwawo ekitaba ky'omusaayi nga n'agamu ku masasi agaakubye omugenzi gaayise mu kisenge paka mu payipo era nga poliisi ereese ebyuma ebisala okusobola okuggyayo amasasi gano okuyambako mu kunoonyereza. Abamu ku banywanyi b'omugenzi bagamba nti Zebula abadde munnakibiina ki NRM Kongwe era nga abadde alina n'enteekateeka ez'okusinkana omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni. NRM nga tumumanyi ng'owamugumene Kakade tulowooza nkyobakatumusiza nkyobwa wa kibiina kirala n'omusajja ali omuvumeni ajagala n'omusaayi gwonna n'aŋŋamba kire kyankuba bava kunkebera covid naye ndabyeko erinnya lyo ku lisiti yaabwe bagenda okebera covid ate bagenda kusinkana Museveni. N'aŋŋamba oli mu kalulu bagenda tuwa ssente biki lwaki ogenda n'onoona ssente ne mugamba Mando sigenda kujja n'andaga ne ssente ze yabadde alina nga miliyoni n'aŋŋamba olaba zino bazimpa. Abamu ku batuuze boogedde ku ttemu erikyase nnyo munda mu ggwanga erya Uganda era nga bano batabukidde ne poliisi ebadde ezza okukola okunoonyereza nga n'obugwa bwe badde esibyewo babukutudde nga bagamba nti poliisi yakuno ebyokunoonyereza ku misango gy'ettemu byagirema. Kati essaawa zino muzze okunoonyereza era lipooti tetujja kuddamu kugifuna. Mando tagenda kuddawo tetusobola kuzzaawo Mando nga bw'abadde. Kino kiki tubadde tusuubira ku muganda waffe ono batta Babiriga batta Kaweesa batta Kirumira kati bakubye Senyange bantu baabwe bennyini nnyini. Ebyokwenda tebikyali mu ngalo z'ababyakwerinda kuba ne bw'obuuza DPC kati wano era naye ajja kugamba nti bazze. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Moses Kafeero atuuseko mu kifo kino newankubadde nga abatuuze bamwogeredde ebisongovu. Ngira okujja okusiba ekintu ekyo okuva ku ssaawa 6 ogw'ekiro okutuuka kati essaawa zino kati bajja okusiba kibaga bamukubye essaawa zino okuleeta ebintu ebyo bisiba. Lwaki mwabe ebyokola nga ebyokwerinda simanya muli basawo mutubuzaabuzanga. Ate abantu be batta emundu be bazirina. Ono asuubizza okolaganya wamu n'abooluganda n'abakulembeze b'omuzannyo ogw'ebikonde okulaba nga banoonyereza ku nfa y'omugenzi. Otutegeka okose manyine offices ez'enjawulo zijja kuba nga era zikwatagana ne family n'abatuuze okwogera ku way forward.